BBS Terefayina ya Bwakabaka bwa Buganda kwoli webale kugyekuumirako kulamusiza akosebwa n'ennyabo Mukama yeebazibwe akwazisa obulamu osobola otulaba osobola otuwulira n'okutegeera ebifa ku BBS Terefayina Katonda tumwebaza olw'ebyo ate nammwe abayita mu kusoomoozebwa bannange twegayirira Katonda ono abagumye abavuunusa embeera yonna Musajja wa Kabaka birimu ematofu munnakalungu munnabuddu Mukama ambedde nze wendi ku Terefayina baweereza era nkomyewo nate ne bannaffe aba Simba Automotives. Simba Automotives bantu tutambula nabo nga BBS Terefayina mu ngeri nnyingi ezitali zimu. Batwanguyiza entambula, batwanguyiza obusuubuzi, n'empuliziganya kuba bw'oba otambula mu bwangu kitegeeza owuliza mangu ne b'okola nabo emirimu. Ndi n'omwami ono Lule James, regional manager ow'ekitongole kino. Era yaga nti sijja kukoowanga kujja kubajjukiza lwaki omuntu alina okukozesa pikipiki eziva mu Simba Automotives. Basange wano Kamwokya opposite City Oil. Awo kalina eyo yonna ejjuddeko olulimi lwa pikipiki. Spare, piki ennamba ne service. Ne mu Ndeeba wano opposite Total nabo we bali era omulimu bagukola bulungi nnyo. Kamusabe atubuuzeeko ate tugende mu maaso. Sebo oli ku Terefayina? Nesibye nnyo abantu mwenna abatulaba olunaku olwaleero amannya n'eddoboozi Lule James, regional manager owa Kampala olunaku olwaleero. Nesunze weesunze ebintu bingi nnyo olwaleero era ndi musanyufu nti tulina step gye tuteekinze mu ngeri y'okusanyusa n'okukyusa obulamu bw'abantu. Bingi nnyo bye tukoze era mu bitundu bingi promotions tuzikoze ze tuze tugabamu pikipiki, tukoze service camps okugezaako okuzza emitima gy'abantu ababe tulowooza nti ba existing customers ba existing be customer babo already ababadde balina ebidduka byaffe tugezezaako okubawa service ez'obwereere mu bitundu ebyenjawulo. So n'olwaleero abantu b'omuwino n'esiimye okubanga ndi nammwe olwaleero mwakirabye ekyabaddewo ne pikipiki twagezezaako kubanga tuziwa service, twagezezaako okugeza like nkyogere ntya say it in English. Amanyi n'oluzungu oyinza okukyogera naga akasajja keepanga nja kuvunda. Tugezezaako kubanga tukwata wali wennyini ba customer babadde bawulirira obulumi ne tujjanjabawo era ne tuvumulawo. Pikipiki yaffe twagiyubudde okugijja mu kifaananyi ekikadde ne tugizza mu kifaananyi ekipya. Muyina piki nnyingi otegeezerwa. Simba Sumu eri enneetisi y'emigugu eya business nti ebadde ng'eyina wali obunafu. So tugenda tukwatawo mpola mpola ne tutereezaawo. So bannayuganda mwenna abali eyo nga obadde okozesa pikipiki yaffe toddamu kweraliikirira. Twagitereezezza twagizizza mu ndabika ey'enjawulo. Tonga nti mwaleeseyo ate endala. N'empya nayo n'empya kyensuubira nti gunaagenda okuggwako guno. Ogwokutaano guno. Mukulu birimu yogera kubanga olaba ekintu ekyenjawulo mu nsiike y'ebyentambula olwaleero. Simba Sumo. Kiki mwajongeddemu? Twajongeddemu omanyi babadde bayogera nnyo ku mafuta gaayo. Nti enywa kitono. Ebadde eyina engeri gy'enywamu amafuta ng'efaanagana nga zino ezaffe endala. Wabula twagezezaako okugyekonomizinga okugikendeezaamu katono ne banga esobola okutambulira ddala kilometers 45 buli liita. Kitegeeza tokyalina kweraliikirira magulu 3 n'ogitikka emaali n'etambula kilometers 45 neeva wano e Kampala wano tuli ku Terefayina mpaka ewaffe n'esukka empigi Eruweero ku litage esebo ekyo mwa improvince.
twagikoze amaanyi tegakendeera era twagyongeddeko n'amaanyi kikwewuunyisa luli ebadde sisi 2 kati twagifudde sisi 210 ebyo namwe bikolera wano twagifudde 210 ate nga n'omuntu atandika akyasobola okujakisesinga ogifuna kitegeeza nti omuntu wenna gy'oli eyo tukyasobola kubanga onafuwa oba bakunafuya abagagga balowooza nti bo balina ssente basobola okutegeerera bw'oba olina miliyoni 2 bwe ziti okyasobola ofuna tukutuku yaffe n'otambuza emirimu nga bw'osasula mpola mpola tukuwa ebbanga lya myezi 18 oba emyaka 2 n'ekitundu oba okukka wansi okusinziira gwe kyosabye tulina emyezi gya mirundi 2 tulina enkola za mirundi 2 tulina emyezi 18 ku kibanja mpola emyezi emyaka 2 kitundu tulina n'emyezi 3 mwaka gumu kitundu n'emyaka 2 kitundu kitegeeza tokyalina kweraliikirira kwonna ate ng'osasula katono ddala singa nze mbanga nti njala myezi 6 kino kibe nga kivudde era tukyasobolera ddala okutuula ne tubalirira pikipiki eyo n'ogenda n'okola mu myezi 6 n'oba ng'ozizza ate omuntu ow'emyezi 4 osasula miliyoni 8.2 nga tetukwongezaamu wadde nusu 10 nti magoba ojjako ne miliyoni ow'emyezi 4 okibala obulungi bwe mba nzize ne cash magulu 3 ya sentiment miliyoni 8.2 miliyoni 8.2 bwe nsasulako mmeka osasulako eyo VIP arrangement ojja ne tutuula ne tumanya obusobozi bwo ne ssente z'oyinako eyo VIP treatment kati bali abe miliyoni 2 be bano ntandika butandisi bulamu oba ntegedde kufuna bulungi ntandika butandisi bulamu ndi wa katale ndi wa bimera mvuga boda abantu we batyo betwagala okugezaako kola ki okukyusa obulamu so toddeeyo wenna gy'oli kulowooza nti ebibyo byakoma ku miliyoni 2 okyasobola okujja n'ogula tukutuku n'ogiteeka mu bizinesi yo ab'amazzi ab'ebimera abasuubuzi ab'obutale abatambuza ebirime abatambuza ebibala naawe alina faamu alina zidipo mwenna tubaaniriza bwe budde buli muntu alina bizinesi entono okukula ku sipiidi ey'ekika ekyawaggulu ng'olina pikipiki yaffe ey'ekika kya Simba Sumo waliwo omukulu gwe nabadde nyumya naye gayaaza ye yali alowooza nti ebintu ebisinga olina kubeera na kaso bitambuza ate gayaaza byajjettanidde nnyo kubeereeta nnyo envendirwa ye yali alowooza nti ebintu munnaye olina kubeera na kaso akantu kamwe ka bbeeyi nkyasooda tezinnawera okitegedde naye yali alinako kikwewuunyisa miliyoni 3 naye ng'ate okujja yalowooza yaye alowooza olina kubeera na miliyoni 8.2 okusobola okukola ki okutambuza emirimu so nti omuntu yenna bannayuganda yonna gy'oli eyo ng'otulaba olunaku olwaleero gezaako nnyo okukyusa obulamu bwo olwaleero tukifudde kyangu abantu abasinga kyebaali balowooza nti kizibu kati tugenda ku pikipiki bano abavubuka ba boda pikipiki empya tukutuku ku 7,000 nemugimuwa ku 7,000 yabo muba wabbanga ki tukuwa emyezi 18 n'emyezi 30 kyonna kyosazeewo oba okukka tulina pikipiki yaffe ya sisi 10 UG Boss weeri tulina ne sisi 25 nayo weeri wabula ku 7,000 gyokka lwaki olemererwa okutandika nti n'omuntu abeera agamba nti yakava ku ssomero okyasobola okubeera nga osondo 7,000 mu mpola kale nawe batosonze 7 era ninaye enkadde ku 3,000 osobola ogimuwa kitegeeza nti buli mu maka oba oyagala oba toyagala musobola okuba mpiki mulina okubeeramu ekidduka kwe 3,000 mbuulire 3,000 gwe osobola okubeerawo omwaka nonga nti omwaka guweddeko nga sisonze 3,000 kitegeeza nti ebintu ebisinga byangu naye kwekkiririzaamu nakwewaayo nakusalawo
wekkiririzemu salawo. So wena muna Uganda ng'oli eyo gezaako kaakati okkirize. oli ku BBS Telefine kwoyogerera bino. Kati leero muli mu katale k'owino. Leero tuli mu owino. Service. Tugezaako kuwa service. Tugezaako kulongoosa bagita rebranding. Ekirala ne public opinions ze tubadde tulina eziri negative tugezaako kuzikola ki? Okuzitereeza. Kuba bw'otawuliriza. Consumer ino muwuliriza. Ab'obutale obulala oba ebifo ebirala birimu abantu abangi ne ku myalo eyo babalinde. Tujja buli katale ky'omanya babalinde. Buli wali akatale. Buli bw'omanyi nti waliwo akatale weetuli. Oba mutanatuuka. Mujja kutuukayo. Weetuli tugenda kujja ssaawa yonna. Leero tuli mu katale k'owino era tugezezzaako okulaga bannayuganda nti kituufu tubadde nga tetuwuliza wabula tuli bawuliza olwaleero era kyova atuzze tukoze service tugabye gambuutusi mu bantu ababadde batambula mu biseera eby'enkuba tugabye gambuutusi tugabye raincoats bamaama bonna bannakazadde abakeera mu matumbi ng'ekuba entonnya tugenze tubawa zi raincoats bagezeeko okubanga obulamu bukyasobola okutambula newankubadde tebalina busobozi bwa mmotoka naye akyasobola okutambula n'atuuka waalina okulaga mu budde nga enkuba ekola ki ng'etonnya ayambala gamagets ze n'ayambala raincoat ye eriko n'ekibikka ku mutwe amazzi tegalina wagamusanga n'atambula ne bw'aba mwana ku mugongo aba mubisse bulungi. So tugezaako okukyusakyusa enkola eya emikago n'abawola ssente okukwatizaako abaagala piki mugituuseewo. Tukyagendera ddala maaso era mikago kijje mulina tukyagendera ddala maaso oba enkolagana era olwaleero kyenkakasa nti ebbanga limaze mu kitongole abantu abasoba mu 100 personally nze kennyini personally ngezezzaako okuba initiatinga mu financial institutions ezo era bafunye pikipiki zaffe ne tukutuku era kikwewuunyisa nti omuntu eyali alowooza nti obulamu tebusoboka olwaleero akkiriza nti busoboka. Omuvubuka yali omuwa yali Kaleerwe Mumbere mujjuke nze naliyo omumanyi yaŋŋamba nti nze nali simanyi nti nsobola okubeerawo e Kampala omwaka mulamba era nali manyi nzirayo waffe Congo naye olwaleero mpadde Kampala omwaka mulamba nguze ne poloti mu tukutuku yammwe naye nga twagimuweera ku bwereere ne tugimuwa nga agenda otandika obulamu. So bwetyo bwe tugenda tukyusa ki? Yes, waliwo ebitongole luli bwayogerako nga ziti Mogo. Tuyina Mogo tukolagana nayo. Tuyina Pride Microfinance nayo gyeri era abantu b'omu Owino olwaleero mulabye ttiimu okuva mu Pride Microfinance. Tuyina Equity Bank. Tuyina Centenary Bank banka yaffe. Yaffe nnyo. Tugiyina. Tuyina La Oli nayo weeri. Tuyina tuyina Tugende nayo weeri so togireka mabega. Tuyina abannaffe abawatu nabo tukolagana nabo watu nabo enkolagana eyo nze ayagala piki banyamba batya okunyangwiza okufuna ekidduka kyonna okuva mu Simba Tomato. Ebintu bye weetaaga si bingi okubanga ofuna tukutuku yaffe oba pikipiki yonna y'ekika kyonna gye weetaaga wabula buli muntu yenna nkubira njagala ng'oyagala piki ya UG Boss oba Simba Sumu epira 3 waliwo abantu abankubira nga bagala piki endala sigiina. So leeta buleesa ebbaluwayo ey'ekyalo leeta abakwemirira 2 nga balina endagamuntu bw'oba osobodde jangu ne driving permit bw'oba osobodde permit gifune funa ne banka statement oba mobile money statement bye bintu byokka biweetaaga era process tugikolera mu nnaku 3 eyo process gye nkuwadde ya Simba Sumu tukutuku magulu 3 bye twetaaga ku Simba Sumu tukutuku magulu 3 bye twetaaga. So gwe eyeetaaga pikipiki ya boda oba ey'okutambulirako funa bino wammanga funa ebbaluwa ya LC abantu abakwemirira 2 naawe kenyini ojje naye nga mwenna abantu 3 muyina endagamuntu kalas process ya mipiira 2 etwala olunaku lumu bwe luti era wojja ku ssaawa 4 ez'okumakya abe Masaka mbakubira nti muninde ku mwenda tuba tukutadde
ku 11 ng'oli waffe muba mukyakola ki ebiseera ebisinga confirmation eba mu kusikaninga processing abo bogimanya abantu ababeerawo bangi bwe tugira adda mu line nti gwono kati ku saa 6-7 tegwa tuwuddewo tukujjako ebyenkumu tukola ki tukusikaninga national ID yo nga tukuta bakwemira bakusayiningirako nti tumumanya ajja tule ajja leete sente buli pikipiki empya efulume eba ne helmet tukuweerako helmet tukuweerako reflector tukuweerako number plate bibeerawo n'amafuta agatandika tugateekako dirwe nefunira ku magetes ne raincoat wozifunira ye muntu ayina simba sumo magulu asatu tukuweerako gambutusi tukuweerako raincoat tukuweerako reflector tukuweerako spare tire tukuweerako shade waggulu akantu omuntu kwamwavugira ng'enkuba waliwo kampuni ze zitabugaba afe togwerako yaffe yasimba naye ffe yaffe tukola ki tukakuweerako tolina kutambulira mu musana oba mu nkuba era n'enkuba neeba etonnya gwe emirimu gyo gisigala gitambula oba ontegeera tukuweerako toolbox ejirako n'amafuta agatandika tugakuweerako so buli kimu tusooka kakasa nti kikavarinze obulamu n'otandikira awo mu wino kakati gye muli esebo pikipiki zino naddala tukutuku oba magulu asatu kusoomooza kikoozerabe obazireese enkwata gye badde bazikwatamu oyongereza okubage nti abaye piki ya sumo bwe yalikolera obulungi nga boga nti bwe yali omwana akule olina muyisa bwoti kakati kuba kati mukoze service mulabye embeera eriwo okutandikira ddala ku bikozesebwa nga bakola service kino kigenda eri abakozesa ba products zaffe zonna pikipiki oba mipiira 3 buli mwezi waakiri gikolemu service emirundi 3 emitono ennyo ekitono ennyo 3 wabula buli wiiki kyandibadde kirungi buli weekend nefuna service nga sifuddeeyo ngendo kizetambudde nga tofuddeeyo ngendo kigizotambudde wabula buli wiiki kinyuma nnyo okubanga okola service nandibadde nkugamba nti tambula kilometers 1000 naye ate wenna kugamba kilometers 1000 tomanyi byatika waliwo omuntu eyinza kati nkuba ekyokulabirako Kaleerwe batambuza nnyo ebirime nosanga watermelon nomulusanga yavudde Luweero alese watermelon naziteeka Kaleerwe nadamu natika ebirala nagenda egayaza n'amalayo kikyusa kitegeeza nti ekulusana teweetaaga kulinda kilometers 1000 ekola nnyo wiiki weggwako kola service genda waawe bakolera service oba gireete ku offices zaffe ojja tusanga mu Ndeeba obeeka Mocha opposite City Oil magulu asatu eno mu butuufu bwayina kutikka buzito bwenkana ki yetikka kilograms 8 tani tewera tani ku mipiira 3 eno yaffe emipiira 2 gitike kilo 8 wabula otikka tani at your own risk kituufu ezitikka kuba omuntu tegana ojjo omuntu tegana pikipiki yaffe etikka tani emu naye ensonga lwaki tugamba kilo 8 bwe tunaakugamba tani emu ogendako era ku makya ogitikka tani emu kitundu bannayuganda obamanyi oba ontegeera sementi agitikke tani emu kitundu olabe baŋŋambye tani emu kati tani emu kitundu ekola egitwala ne woyongeramu awo kiro nga tegedde kati awo nebyo bisuuleko bijjage kati awo omuntu mugambe kilo 8 bw'atikka tani tewaba wabi naye kisinziira wajalaga kubanga tajja kalakata osegedde tani eyo agitwala e Masaka ayinza okugenda ku lusozi lwa Kavumayi n'ettima oba n'agezesa alinnye Lubaga ontegedde n'alinnya Lubaga oba eyo wakatolubwamu era oba omaze anti ye Kavumayi n'ettima otegedde kati waliwo ebifo ebimu byotalina kutikkirako tani ne kilo 8 nga nazo olaba nnyingi kextra gia kano
kayina okubaako okugenda buli lusozi olw'amaanyi. Extra gear mu bifo ebirina ebinnya ebingi. Yes. Extra gear ogyetaaga. Ng'ate lusozi. Mu bifo ebyakaseerezi. Extra gear ogyetaaga. Mu bifo eby'olusozi extra gear ogiteekamu. Weewaawo. Kale ku lwa Simba Automotives Kamwokya Ndeeba Uganda yonna obubaka bwo eri abalabi n'abawuliriza. Bannayuganda mwenna twagala okubeebaza nammwe gye tunanabatuuka mubeere bagumu tujja gwe buli katale k'omanyi akali mu Uganda ngwe nkubire simu ŋŋambe nti ayi waffe Buvuma temunnatuuka ogenda kutulabira awo saawa yonna tugenda kuba tutuuka oba ogenda kutunoonyeza ku ssimu zaffe 0800 333 666 oba 07558 22 ogenda kuba otufuna butereevu naawe anaaba twetaaze mu Ndeeba nga weetaaga ennamba yange butereevu ojja kutunoonya ku 070 4 ogenda kuba otufuna butereevu. Weewaawo. Awo sisuseewo abatulaba ku BBS Telefina mwebale nnyo mwebalire ddala ebigenda mu maaso bingi nnyo mu nsi yattu eno Buganda mu Uganda ffe eyawamu ne mu nsi yonna BBS Telefina buli wamu okubeererayo. Kaakati wenjogeera omwana omuwala ono eyeddira Effumbe Sandra Nabaggala amaze okutuuka n'amawulire gy'otobadde kamulekere ekyanya ow'amalibu kyawa ennoga ekyamazima atuwa amawulire gy'otobadde. Ssaabasajja Kabaka wangaale.